kakati njagala oddemu ekibuuzo kino nkimanyi mu elaboration ojja kwongeramu ebirala bingi buli omu afune. Yagamba kale buli kimu okyonoonye ng'omaliriza mbuno w'ogambye Katonda yakyawa eddiini. Kangisome ngimaleyo then oddemu. Agamba kale buli kimu okyonoonye ng'omaliriza mbuno Katonda akyawa eddiini. Next time tunnyonnyola eddiini kyeki, kubanga n'obulokole eddiini ate temulowooza nti nno nze siri mulokole ne yeewozaako naawe. Ndi mulokole weewa Tom, my pastors. Njagala gisoma ate tebuze bannange ebuze. Ndi mulokole ewa Tom, koma Sekasi, koma Vicky, koma Buyungo, koma and Pastor Wilson Bugembe. But I can't accept the site. I can't accept. I think other disciple James talked about the holy religion, a din and nongofu. Next time, please, Pastor Ronnie, come with scriptures. Stop narrating stories only without scriptures. I want the scripture that shows Mary is Jezebel. Okay. Tuddemu ekyo. Bane sibagamba kondi Mariam ye Jezebel. Oddirwe wawulyako nga njogedde ku Mariam. Sikijjukira ekyo kyogera. Mulaba ndowooza abantu kyovola nabagamba nti bw'oba osomesa kyovola bati twakwatiranga wamu nti osomesa abaana waliwo ba first class learners n'abaddako abamu babitegereranga wayiseewo kaseera. It's okay, si kibi okuba nga obitegera bw'otyo. Olabika yakifunira ali wagambira nti waliwo eddiini emu esinza omukyalo oyo Jezebel. Ate n'ekirala sirina lunaku lwe nali nkyogeddeko era siri kyogera nti ddiini bweti yesinza, kubanga ono agamba mbu mulokole yeekwekereza. Toli mulokole. Ayina amaanyi ago pasita okugamba atali mulokole n'atali. Kankuleke. Naye kale sooka oddemu ekyeddiini wekyagamba nti Katonda akyawa eddiini. Eddiini Katonda bwe yatunula ekyandikibwa ngenda kibawa. Katonda bwe yatunula n'agamba nti nkooye emyezi gyammwe gibonese, yatuuka ekyala n'akoowa. Obulokole si ddiini, nzikiriza. Okitegedde? Yagamba eddiini ennongoofu. Obulokole si ddiini, nzikiriza. Njagala kikujja mu mutwe. Tuli mu nzikiriza y'obulokole. Kyovalaba Yesu yatambula nga naddiini bamunoonyaako kibi kyakoze. Yesu atutandikira obulokozi, atutandikira obulokole. Bamunoonyangako abasaddukaayo n'abawandiisi. Bannaddiini bamunoonyangako nsobi. Era tumaliriza okulaba nga be bawa Yuda Iscariot ssente abayambalanga amaganduula. Muve ku by'okugira Bayibuli mugisoma mugiwunzise. Katonda yatuuka ekiseera n'agamba nti nkooye amadiini gammwe, nkooye emyezi gyammwe egibonese. Kakati era mba nnumbye eddiini kyeyo. Toyina. Nkooye obubaani. Okitegeera? So njagala abantu Bayibuli muleme kugirabamu upside down. Kyovola nagambye nti buli muntu asoma Bayibuli woyina okubaamu amagezi ag'omwoyo aga-interpretinga by'osomye. Waliwo omusajja Bayibuli gweyogerako yali asoma nga musajja w'amaanyi naye nga ne byasoma tabitegeera naye nga asoma. Munsonyiwe. Kalabitegeera okamba atusaasire. So mwana muwala oba muwala oba ki njagala erinnya kandi yogerere ddala. Bayinza olowooza ye Elizabeth. Ebintu by'omwoyo tetubirabisa maaso ga mubiri. Oyinza n'okuba ng'okyagenda ne mu ndongo yadde osaba naye nga tomanyi nti buli lw'onyeenya bw'oti ofulumya ekyomuwendo n'oyingiza ebitategeerekeka oyambulwa. Waliwo olugoye olw'omwoyo olukuliko. Kati ebyo ab'omwoyo be babyogera. Waliwo n'ebitawandiikibwa mu Bayibuli kyovalaba Mukama atwolesa tulabe Sitaani. Ndaba Sitaani ng'ava mbunya naye nga talina maanyi.
bandibadde bakiwandiise nti sitaani mu mwaka 2012 mwezi ti covid agenda kujja Uganda, naye kati awo tugambira nti bayibuli bw'oba ogisomye nti mu biro eby'oluvannyuma ebirwadde ebitalina ddagala birijja. Kati ate ffe Mukama n'alyoka atubikkulako okwo nti kituufu ebirwadde ebitalina ddagala birijja, ffe n'atubikkulira nti guno musota kirwadde, naye mulaba kirwadde naye musota atubikkulirako. Enkolagana yo mwana muwala ginyweze, kyova olaba otambula mu kkanisa oli wa Bugembe era oli wa gundi, bayibuli bwegamba. Lwaki tonywera onootomera ebikonge? Lunaku lumu neekeberanga nga senyiga wannuma nga neekebeza maama wange n'ambuuza naye gwe kyonoonyo ojja kifuna. Naddamu okwekebera. Naddamu okwekebeza. Sami gojira kyonoonya bali kigamba. Ensonga lwaki alaba kiki kye noonya kiri nti njirabe kituufu nti senyiga ntwalaganya. Okitegeera kyekyo kye mbagamba. Okukyusakyusa kyaki kibi. Ogenda tutomera bannabbi b'obulimba kubanga weebali. Eggulu lindaga bannabbi b'obulimba mwebali. Besijja kwogera mannya. Ninga weebali. Batunda bino batunda biri banatunda bikere. Neno owulira gwe olwokuba olina ekizibu tomanyi nti ekizibu ekyo Mukama akiribu agenda kukuyamba. Mukama waali agenda kukusumulula enkolagana yo yeetaaga kutereeza akubuulira ebbanga. Nze olwayo kyendi olwayo Mukama yakyogera myaka giyise. Olwayo connection ze nnina olwaleero Mukama yaziŋŋamba myaka giyise. Nali simanyi nti luli kya n'ennyimirira mu maaso ga Sami wano n'ennyimirira mu kamera ng'entunuddemu nga njogera bino bye njogera. Ne Mukama yabindaga luli. Ate n'olwaleero alina byandaga ebyenkya. Abindaga lwa nsonga enkolagana ngezaako. Siri mutukuvu. Bayibuli egamba nti bwe mugamba nti muli batuukirivu mulimba. Buli we weewaana nti oli mutukuvu ku nsi tekuli mutukuvu yadde. Ne bwe njogera ku kibi mba njogedde ku kibi, gwanfunye obubi nfuna bw'otyo. Abayize bayige bagende mu maaso. Bino ebiro si byakwegayirira muntu kulokoka, oba olokoka lokoka oba tolokoka bireke. Tekiyamba nze, nyamba ggwe. Nze ogwange ngukola, bino si byakwekwekereza nti gundi okolera sitaani omukolera abantu bamanye bakudduke. Kituufu otunda omuceere, kituufu okola bwoti abantu bamanyi kiki kyokola. Bino biro by'abantu kubajjako butambaala. Ne gwe osazeewo kwongerera akasepiki okateekeko ak'enziro ku mutwe olw'okuba okwekerera. Amadini tebagalwanirira, Katonda omutuufu tebamulwanirira, ye yeerwanirira. Kyova olaba tumuyita netumugamba lwana imuka lwana n'alyoka akuba. Okitegeera sebo, bino biro si byakulu. Katonda waffe tebamulwanirira, yeerwanirira. Ffe tulina obusobozi obujjako bukola ekintu kyonna. Sabigege bajagange. Mbadde njagala okyatule nga nkutye. Kale asabigege banyagange tulina Pastor Ronnie agezaako okuddamu ate gwe gwazzeemu tokitwala nti akuzzeemu mu busungu oba ki, naye agezezzaako kunnyonnyola embeera gye wawandiikiramu, of course gyagezezzaako okunnyonnyoleramu kubanga ndowooza ye alina engeri gyakifunyemu n'akuddamu bw'atyo. Mwebale nnyo abatulaba, mwebale nnyo ababeera awo ne bakugamba waliwo eyaŋŋambye nti onaakomyawo ensi y'omwoyo part episode 15 onaakoleeta ensi y'omwoyo episode 16 oba nsinikire muli amatu. Eŋŋamba abantu banyiivu, abantu baagala njiri. So mwebale kubanga mulaba, mwebale kuba nange kinzaamu amaanyi okubeera awo oli ng'akubanja akomyawo ono leeta ono komyawo ono, kituwa amaanyi okulaba nga tugenda mu maaso. Then njala kuddamu n'abo abankubira amasimu ne bansiima mbaagala nnyo, naye ate waliwo abankubira amasimu n'akutuma tuleetere gundi, tuleetere ne gundi, mba nkyagala nnyo baleeta. Naye oba amaanyi g'okozesa ng'ontuma oba g'amaanyi g'oba okozesa n'okumpa ka transport yako si mu bubi, sikyogedde mu bubi, naye waliwo abakubira ng'ate akukomandinga bukomandinzi nga tasaba
n'okugamba yiyi Mukama Katonda kiki ekigenda mu maaso. So mbebaza mwebale nnyo okubanga feedback gye mutuwa nungi. Olina by'osembyayo mukama wange tetunaba kubanga tumaliriza video y'olunaku olwaleero. Nebaza Katonda olwammwe mwenna abasazeewo okuyimirira naffe mu biro bino eby'oluvannyuma. Mukama abeeko byakola olw'obulamu bwammwe, abeeko enzigi zaggula, abamu ku mmwe ebizibu ebibadde eby'amaanyi mu bulamu bwammwe abisisinkane nga tonnaba nakusaba nnyo. Abalina ebirooto ebibi Mukama abitwale, amenyemenye enkomera ez'abateekebwako nga za famire bagamba mmwe mulina kubeera. Omanyi bakitaffe abo nayadde njogera ngamba abantu baffe ku Sande nti bagendanga oba balingako nakiki banna bagendanga masaba ne baga jjajja gwe mpa obugagga nga bwa famire yange yonna n'abazzukulu n'abazzukulu be bagenda kuweereza. Kati n'obeera mu mbeera ya ndagano bw'otaweereza stand wa conditions and terms and condition bw'otamuweereza bwe buba nga badde babawa ssente obwavu bugenda kukuluma bukulumiremu n'obw'emyaka 10 emaaso bukuluma leero. Kati waliwo ebitugoba nga bya famire naye nsaba Mukama abikutule, enjegereza famire aziteme, uniformity waliwo emyoyo egifaananya abantu nja kujoogerako mu paati eddako omwoyo ne mubanga mufaanana kyekimu bagamba gundi oyo alinga kitaawe akaze ka kitaawe kajjajjawe yadde yafa myaka 5 naye agamba gundi yeeyubulira mwana oyo omwenga agunywanga baani anywa n'anywerako ne baganda be anywa n'anywerako ne bajjajjaabe eyo famire y'abanywi ekyoyo ekibagatta awamu ekibakuŋŋaanya awamu ngenda kukyogerako naye Mukama akutuleko ekikwu ekyo obeere kisumuluzo kiggulira abalala. Abamu temusoma, famire yammwe tezisoma, leka Mukama abo baana be baba basooka okuggulawo oluggi basome bamaleko mu linnya lya Yesu. Nsabira abaloota ebirooto ebibi muloota mugwambi nnya olayo ogwa mu kinnya oloota okyali mu mbeera eyo bugenda kujja ku makya ogwireyo ddala oleme kudda kubanga amagombe gakwegezaamu. Naye Mukama amagombe ago tugaziba ku lw'obulamu bw'omukyalo oyo n'omusajja oyo. Tusabye Mukama osumulwe emisaayi gy'abalwadde, tusabye osumulwe abatalina ayamba. Bayibuli egamba nti ndirongoosa omusaayi ogutali mulongoose. Buli musaayi ogutaalongoosebwa omukono gwa Katonda gukusinkana okuyita mu kamera eno gukusumululire ddala. Abalina ebirwadde nga bitudde mu mbuto zammwe, balina ulcers, kansa, mulina ebisota bibatambula mu mbuto, ababa abasalako njala, Mukama abasumulula abasisinkane. Abatekebwamu eddogo bayoola ttaka lya nfuufulyo, bayoola ku bizinesi yo ne bakutatanya, Mukama abalumbe gye bakolera ne bebapanga ne bakabona baabwe abafuumule n'embooko mu linnya lya Yesu. Ababasindikira amalogo Mukama abasindikira enjuki zibaluma obubino obwo, ababaloga gye batudde leka omuliro gubookye obubino obwo mu linnya lya Mukama. Abakola pupu mu bizinesi zammwe leka obuntu bwawe buzibe mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda. Tukooye obusamize mu ggwanga lyaffe, tusinza Katonda w'amaanyi, Katonda w'ekitiibwa. Leka akusinkane gwe alina obulwadde, alina ebikansa, alina pressure, alina ebirwadde byonna eby'engeri zonna, alina obukalu obw'omwoyo. Njagala enkolaganayo ne Mukama aginyweze. Leka akubuulire, leka akubikkulire ebibadde bikutte, ebibadde biganye okukolebwa abikole mu linnya lya Mukama. Mukama nga wempanisa omukono gwange wanga buli we nnaayimiriranga ogenda kubeera nange, buli we nnaagenda ng'ogenda kugenda nange wano wooli nkuwulira. Leka osumulwe obulamu bw'abantu abo, leka osumulwe amagenda gaabwe, leka osumulwe emikono gyabwe abalina emisota ku mikono, leka ogisumulule. Waliwo abaloota omusota nga gulya gufiidinga mu ngalo zo, leka omusota ogwo gufe teguddanga mulamu bwabwe. Mukama basumulule. Be bantu bo ye kanisa yo, na buli azanyira mu kanisa mugolokokereko, buli azanyira ku kanisa mugolokokereko kubanga yiyo mu linnya lya Yesu. Mbasumuludde mugende muwangule musanyuke. Bakafaya zonna nzibaka nzinyweza n'omusaayi gwa Yesu. Amina. Mukama abasanyuse. Amina. Nga tunaakwatuza sooka ojjewo kano kakulu obadde ate osaba n'enkalaba. Waliwo yagamba please address the question of feeling fear while praying. Okutya okwo kuvaawa? Oli mu kusaba n'otandika okuwulira fear. Kiva kuki? Kivaawo kitya era lwaki omuntu aba akiwulira? Mbadde ndi mu kwogera ku nkolagana y'abantu na Katonda. Enkolagana bwe mbeera mukwano gwo ntandika okukumanyiira ne mmanya nti leero nsaba naye yaliwo
ntandika okusensinga okubeerawo okwo naye bwe kantanda n'ensaba n'empulira nga ziyeggwazze manya miggo nyongeramu maanyi. Olunaku lumu nali nsaba ne ŋŋenda kiro twava mu nnyumba okusaba n'enfuluma ebweru ntambula ebiseera bye nali nkyabeera ne maama ewaka we twabeeranga mandi mu kutambula bwe nti nfuluma nzigyemu essaati nfulumiza akabakiti naabe nali nkyasoma secondary senior 6 nfulumye bwe nti ŋŋenda mbitooka enkunkumula essusu mandi mukola susu njayo mwana mutaka nkole susu bwe nti nga tulinaanye tanka mutanka nga mulimu eriiso lya pusi mulimu pusi nga nene eringa muntu eyimiridde bweti mu tanka ekoze bweti emikono ng'amaaso gagira gati neŋŋamba ndaba oba siraba nenkola bwe neŋŋamba eno pusi ninga kintu kinene mu tanka eyingira etya mu tanka munda tanka zino zebazimbirako ekiseminti ne bateekako oluyinja ezo bwe zitu nenga mbandi mu kwetegereza bwe nti susu yagaana yeesiba naddayo nendyoka nziruka emisinde neŋŋamba kino ekintu kimanyiira kankiddireyo nenkomawo nentandika okusaba kama njokya mbandi mu kwokya entiisa neryoka ejja ŋŋenda okuwulira ebigere pa ne bijja enkoto wange ebigambo ebintu byenzijukira byali bibiri nalowooza nti bagenda kunkuba mpi oba kunnyingiramu natandika saaziddamu kukisabirako yentiisa ya sitaani osobola okusensinga okubeerawo okwe naye bwe weemanyiza okubeera ne sami omanya bw'ayogera omanya sitaani ne bwe yeekola atya naye tasobola kukoppa bwa Katonda ekizikiza tekirina bwe kikoppa tekirina bwe kikoppa bwa kitangaala ebyakyo byakyo n'ebyekitangaala bya kitangaala kyovula abagayo nti obuguma tobuguma onnyogoga so lwana okulaba nga entiisa ekyo ekireeta entiisa ekyo si kya bwa Katonda. Bayibuli egamba nti okutya abati n'abassi tebalisikira bwakabaka. Wulira kati okutya bakugatta n'okutta olaba obubi tebali nnyo ogenda kutya okulokoka. Aha, yes, kyenkana n'okutta omuntu, kyenkana n'okulya ebisiyaga, kyenkana n'okuvuma, kigazi kinene okutya. Ate ekintu ekirala kyemmanyi sitaani kyafugiddeko abantu kutya. Otunula mu famire yammwe yonna nga gwa yakalokoka tomanyi na kusaba, onoonya bakusabire kituufu, okyali awo naye nga omusumba akulaguddeko ebintu agamba nti Mukama agenda kukufuula ensonga n'otya. Tekisoboka nze oleka naawe nze last born. Mu Bayibuli omwo mulimu omusajja amuyita Gideoni ali mu kukweka. Bayibuli egamba nti malayika najja we yali naye amusanga ali mu kukweka ŋŋano agikweka Abamidiyaani. Abamidiyaani lyali ggwanga eryali libatuntuza kali nga bajja ne bookya eŋŋano yaabwe ne bagibba n'ogibba ne bagitwala. Akati Gideoni ali mu kugikweka, ali mu kasiko. Malayika amugamba omusajja Gideoni ow'amaanyi koye Mukama wange leka naawe tonjubisa nze ali mu kweka eŋŋano tonza yamukwatira na mu action mwe yamu namuwaana amaanyi. Awo Katonda bw'atulaba gwe wewenyoomera ye Katonda akulaba oli w'amaanyi. Kamba buli muli b'amaanyi. Nze nali simanyi maanyi ge nnina naye Katonda gyenzize nga njogera naye nankwatako nambuulira kino nambuulira kiri lwe namanya nti ndi w'amaanyi. Kubanga n'ebitulumba buli kaseera mbabuulira bannumba balumba obuweereza balumba abantu baffe balumba biki ne Katonda waffe w'amaanyi. Olwo byesobola kwogerera wano naye nga bijja bakulumba mbirooto vision physically oli najja n'akulumba. So Katonda waffe w'amaanyi. Ebitulumba n'ekirala ebintu gye bikoma okubeera embeera gyekoma okubeera ennene bwe bunene bwo bw'oli. Ekyo njagala mukikkirize. Gy'okoma okubeera n'ekizibu ekinene n'ebintu ebinene ebikulumba bwe bunene bwo, kubanga byo birabira mu nsi ya mwoyo. Tewali agenda kujja na kiti kya mwogo ng'agenda kukuba ng'ayagala kukuba balakisi ya wano Uganda. Naga mukwate emiggo tugende, bali balina mundu. Oyina kufuna mundu ezisinga zino z'abano zemugenda okubalumbisa.
Fear evaawo ng'oyina connection ennungi ne Katonda. True. Katonda aleeta mirembe buli wabeera w'olaba ng'omukulembeze wa kajagalalo chairman wammwe ku kyalo wa kajagalalo gundi yabbye amatoke mugende mutame oyo mumanye nti Katonda tamuliiko yadde mugobe embwa mugobe sitaani mugobe mwoche kubanga bye bimufugiramu embwa buli lwolota embwa zitambuliramu eddogo zitambuliramu obusungu kati ziba zimwambadde ziba zimuvuga zimudrivinga kola ekyo empologoma abantu balota nyengo ndotengo nze nalina obusungu nga nkunyigira wiki namba nenga ndota waliwo nali ntudde nga ndi mukusaba ekifaananyi kyengo ne kinvaamu ngamba mbaddemu emmandwa mbaddemu guno omusambwa ngenda okulya eddoboozi nti busungu obwetumbiizi kubanga tayiga engo ekutunuulira n'enyiiga bwetu n'olabirawo teseeka wali olabyeko engo eseka nemwenyamu embwa kale ogiraba alaba muno kanga at least eno enyenyeza ku mukira neeyo so njagala mbakakase ebintu by'omwoyo tetubirabisa maaso ga mubiri naawe gwagamba alimba kanimbe gwe genda gyogenda gwosalawo obusazi ogenda mu miggo gyo nze ogwange ngukoze sina kyenfiirwa nga nkoze ogwange nfunamu bufunyi kati byonnyonnyodde nfunyemu kimu nti byonna ebisinga bivaawo ng'otereezezayo connection with God. So briefly mu summary ng'obimensioninga bumensionizo olayinza okubeera eyo n'agamba naye ntereeza ntya connection yange eno yayonooneka ne Katonda. Briefly oyinza okubintemeratemeramu nga bisatu. Bwe manga ndi mukwano gwo ntandika okwewala ebikunyiiza n'embivulumya okuva mu bulamu bwange abamu baloota ennyumba zaabwe nga nkyafu ennyumba yeggwe ng'oli mukyafu ekyo ojjawo ebinyiiza ekyokubiri making sure nga ndeeta obuntu obusanyusa mukwano gwange n'omukwano ogutagaba mubi ebimu kubikuuma omukwano nongamba ndigundi njokyayo nompereza omutwalo nenkwokyayo kati ye Katonda tumuwa kusinza alya kutendereza kusinza kwaffe kukola bye tukola tumusinze kubanga kye kyatutonderwa kyekyoka kyatasobola kwekolera ne yeevunnamira mbu yeesinza tasobola kati ffe twatondebwa nga tuli banjawulo okitegeera sebo ebyo bintu bibiri ekyokusatulwana making sure nga weesala ku bantu abatalina makulu mbulamu bwo si buli kakikya nti alina kubeera naawe abo abantu batayagala nze abantu bangi bangambye oyo genda oyo vaawo yadde mulungi oyo kituufu agulira ne soda mugobe kituufu oyo akuwa ne ku ssente oyo dduka oyo agenda kusibira mu mwoyo gw'obudde ogenda kubanga buli kaseera otunuulidde okiso ky'okutunuulira nze waliwo n'abantu nga bali mu maaso gaffe nga baafuuka bakatonda kati Katonda agenda naye agenda mulumba amucunye kubanga ye tayagala Katonda mulala okuggyako ye so kyekyo mukwano mbagamba enkolagana yammwe ne Mukama mugyeewo ekibi funa n'akafo mu nnyumba yo mugambe Mukama wano wenkusisinkana abasamize babikola abalogo babikola abaluminati baba ne buluumu waliwo sobola oteekawo akasenge nga kaka okwata abaana bo n'obayingiza kalumu n'obagamba wano wetusisinkanira Mukama baana bange fiizi zammwe ziva ku maviivi gano okwagala okukyusa okwekalakasa kwaffe kwonna kwa maviivi gwe omulokoleddamu amagezi okwekalakasa ako kwa maviivi ne bw'onooleekaanira eno n'oleekaana Katonda ebyo talina budde bwabyo alaba maviivi gwe omulokole okwekalakasa kwokwo kwa maviivi gano njagala abalokole njagala ekkanisa eddemu okutegeera okw'omwoyo n'entiisa ya Katonda kyovala abatumanyidde nnyo na buli omu n'ayimirira mbu n'abalokole abasumba abamu simanya bajjeno ekyo kigenda kuvaawo ku mulembe gwaffe tekirina kubeera bwe kityo tebatumanyira kusukkaawo Katonda waffe w'amaanyi Katonda waffe w'amaanyi mulabyeko nga nnwanira entalo nga bantwala nga sitaani alumye n'ogwengulu ye kennyini tatudde azze yennyini yejjidde abamu ku mmwe ekikulumba si buzimu buyembe bwa ku byalo kubanga najyo emizimu girimu levels yakati alina obuzimuzimu bwa ku kyalo buno regional spirits buno
ng'abamu balumbibwa mizimu giri gya luminati baani otugamba ki? Omanyire ekkanisa wano, omanyire abantu ba Katonda, osomooza ekkanisa, Katonda agenda kukuyimirira, agenda kukulagako bw'otaalokoke. Kale twatuze abantu tuve wano. Gamba nti ayi Yesu gwakkiriza okulokoka. Gamba nti ayi Mukama, ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange okulokoka. Sangula amannya gange mu bitabo by'obubi, mu bitabo by'abalimba, mu bitabo bya Sitaani, mu bitabo by'ekika kyewaffe, mu bitabo by'olulimi lw'enjogera gye bampandiika, gye bannaamiriza eri okulemererwa, eri ebitabo Mukama abalogo gye bampandiika okunnemesa okumalako, era owandiika amannya gange mu kitabo ky'obulamu. Negaana Sitaani n'emizimu gye gyonna, negaana Kawuula, negaana Luminati, negaana emyoyo gy'abannabbi b'obulimba n'obubonero bw'abasamize, negaana gyonna gye nateeka omukisa gwange, era ngujjayo leero mu linnya lya Yesu. Gamba ayi Mukama, nyweza omukisa ku bulamu bwange era n'erinnya lyange liwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Olokose. Gamba ati ayi Yesu ng'okomawo ontwale wamu n'abo abakukkiriza era abakkiriza ng'enzikiriza y'obulokole bweri, amiina era amiina. Nkusabidde Mukama munyweze, muwe bye yeetaaga, munywese ekyo kyalina okunywa, muliise ekyo kyalina okulya, mwambaze ekyo kyalina okwambala, munyweze Mukama aleme kutomera bannabbi b'obulimba, aleme kutomera basamize n'abagwagwa bonna mu linnya lya Yesu. Basinkane yonna gye bali, bakomeko era bakwateko. Ekitiibwa n'ettendo tubikuwa kubanga gwe w'amaanyi, gwe w'amaanyi Mukama. Tuwaga abalokole kubanga gwe w'amaanyi, teri akusinga maanyi. Amiina. Tukwagala nnyo Mukama. Amiina.